Kino okuzuuka kididde ssentebe wa disitulikiti eno atuhayireddeewo okunnyonnyola akakiiko ka paalamenti akalwanyisa ssennyiga omukambwe nga bwe bakyalina ekizibu mu kutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino e Buhweju. The chairman of the task force is the chairman LC1. When you go to LC2, the chairman of the task force is the chairman LC2. When you reach at the sub-county, now the chairman is the sub-county chief. Atuhaire agamba nti abaami b'amagombolola basaasaanya ensimbi obukadde 36 okugula kompyuta eziteetaagisa mu kulwanyisa COVID-19 ng'abantu b'ekyalo be beewaayo okukola ng'abasawo kyokka nga tebalina bikozesebwa mu kwetangira ekirwadde kino. Ono ayongerako nti enkola eno yeetaaga okulwanyisibwa nga n'abaakozesa obubi ensimbi zino beetaaga okuzizza kubanga n'abamu ku bo bakulembeze ba disitulikiti munda. If I am still alive, they will bring back that money. People are there working for free. The VHTs are there. You find this is the time of COVID when we are suffering. We are asking, we don't have even a fuel, but somebody has purchased a laptop at 3.6 million. Ahuri kundira Africano ngono embaka wa president mu district y'e Buhweju ategeezezza nga bw'abadde tannategeera ku nsonga eno era ng'abadde tannafuna kwemulugunya kwonna kwaba abakozesa obubi ensimbi z'okulwanyisa COVID-19 kyokka n'ategeeza nti yafeesi ye si yakuzibira muntu yenna anaakwatibwa ng'akozesa obubi ensimbi za gavumenti. If that is true, my office is committed with other government agencies in the district to ensuring proper accountability, transparency in spending of those funds. Dan Kimosho nga mbaka wa palamenti ow'essaza ly'e Kazo agambye nti palamenti yakwaliriza bekikwatako okuyingira mu nsonga eno okunoonyereza lwaki abagambibwa okukozesa obubi ensimbi za gavumenti baava ku mulamwa ssente ne bazikolamu ebiteetaagisa. But we shall task the people concerned to interrogate this matter further and maybe explore forward it upwards for further investigation. Ate abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Sheema bavumiridde enkola eyakozesebwa gavumenti ey'okuyisa ensimbi z'okulwanyisa COVID-19 mu yafeesi z'aba RDC. Bano bagamba nti kyannaku abakulembeze abalondebwa abantu okulekebwa ebbali mu nsonga eno ey'okulwanyisa ekirwadde kino. So that we can, based on that report, to know what exactly took place. Why can't we be the people to steer that committee? Banera basabye Minisitule y'ebyobulamu okubafunira emmotoka etambuza abalwadde ambulance kubanga ekyobutaba nayo kyandiviirako obulwadde buno okwongera okusaasaana. The ambulance we have, actually I wanted to tell the DHO to park it because they told me when you are taking a patient it can reach somewhere and stop. The same ambulance taking the pregnant mothers, it is taking those with the malaria, it is taking those who have died in malaria, bringing them here because not many vehicles are moving. Somebody can easily get COVID from the ambulance. Bino ebijjidde nga akakiiko ka paalamenti akalondoola ensaasaanya ya ssente za ssennyiga korona kakyagenda mu maaso n'okukunya abakulu mu minisitule ez'enjawulo ku nsaasaanya y'ensimbi zino n'okulwanyisa ekirwadde kino we kutuuse.